kakati mbadde mpita ayita eyo gye nzungira kwe kugwa ku baami abo. Ku ludda luno eno sayidi A tulina ne sayidi B. Katuyitewe batyo sayidi A ne sayidi B. Ku sayidi A tulinawo Ssemaka. Ssemaka Ssenkaggale atudde ne famire ye. Ssemaka yagenze n'akola n'apakasa famire n'agiwamu ebikokokoko. Engeri ye gy'ali Ssemaka ye yasazeewo kuba nti ate yeejovaana olukoko lulamba gattako n'enkoko nkulu. Ebisodasoda wali byonna byonna ku mmeeza by'asomye. Mukyala we atudde wali musanyufu, ebikoko abifunye, abaana basanyufu, ne Ssenkaggale atudde ku mmeeza, enkoko ali ku nnamba ebifi abiruma nga bw'omulaba awo. Oyo ye Ssemaka yeyo sayidi A. Then ne ku sayidi B tulinayo Saabawuulu. Saabawuulu oyo agula akanyama ke oba kilo ze nga 2 na yeekumira akasigiri ke, n'asalaasala ennyama ye, n'asalaasala ennyaanya ze, n'akwata ennyama ye n'agisiika. Kati bw'ebanga ejja ggyamu awo n'atandika n'okugirozaako ng'abakazi bwe batera okukola. Kakati oyo B gwe tulina sayidi B oba okitegeera. Kati njagala tusooke tuteeke obulamu bw'abaami bano ababiri ku minzaani. Tetutunulira kintu kya ssente, tutunulire ku kintu kya ssanyu na mirembe. Ekya ssente kiveeko, tutunulire ku kintu kya ssanyu na mirembe. Gwandaba era mpuliriza kwaba abaami ababiri, golooza ani alivinga obulamu obw'emirembe? Bonna bali mu mirembe, teri abonaabona, ekyo nkimanyi. Naye ku mutima gwo njagala ombuulire gwe mpe ndowoozayo mu comment section awo. So nga tunaba kweyongerayo nnyo, mbadde nkusaba ka video kano kampe like. Bw'ola likinga video kijembako kuba nti ate etambula ku speed yawe netuka ku buli muntu. Kakati katweyongereyo. Njagala tusooke tutunuulire ku sayidi A eya Ssemaka. Ssemaka agenda n'apakasa ng'omusajja alina obuvunaanyizibwa. Alina abaana, alina omukyala. N'agenda n'apakasa n'akola. N'alowooza nti bwe nzira ewaka nina okuddayo n'akaveera. Nti bwe nzira ewaka nina be nalesseeyo abeetaaga okulya kakoko, beetaaga okunywa kasooda. So bw'aba akoze ekyo kimubeera mu bwongo era kimubeera mu mutwe na ku mutima. Era Ssemaka agenda bulungi nnyo nga nnyuse, n'agenda n'agula akakoko oba ka mitwalo nga 3 n'akatwala ewaka. Bw'akatuusa ewaka akatuusiriza wa maama w'abaana gwe yalesse ewaka. Bw'akatuusiriza ewa maama w'abaana, maama w'abaana n'akafumba bulungi nnyo, oba akasiise oba akafumbye boyiro, kyonna kyonna omwami kyayagala okulya omukyala kyagoberera. Takoma okwo, ak'okunywa nako n'akagula, n'agulira abaana naye ne yeegulira. Omukyala n'amusaavinga bulungi nnyo, okitegeera, abaana ne balya. Ssemaka engeri ye nga gy'ali Ssemaka tagula nkoko emu kuba akimanyi enkoko emu temala waka. Afuba okulaba ng'agula enkoko 2 zezisobola okumala ewaka. Ye ng'omukulu alya enkoko nnamba, enkoko endala ebeera ya waka. Okitegeera ekintu ekyo. N'ekirala, Ssenkaggale teyeeyoleza. Bw'aba agenda okukola akagoye baba baakoozeza era nga baakagolodde. Okitegeera ekintu ekyo, kwegamba n'agenda yaakera ku makya agenda kunoonyeza famire ye kyakulya. Bw'agenda n'akola ssente ng'akulira ab'ewaka, ng'abeera mu bulamu bwe kugamba nga famire eba nsanyufu. Kati njagala obatunuulire awo, bali ku lujjuliro, maama musanyufu, taata musanyufu, abaana basanyufu. Kitegeera ekintu ekyo, kati tumutadde ebbali. Njagala tutunuulire ku Ssenkaggale ono ali ku sayidi B. Agenda n'agula akanyama ke ku bbukya. Bw'agula akanyama ke ku bbukya oba aguze kilo ze nga 2 ng'akomawo ewaka nga akuma essigiri ye kennyini nga
asala ebirungo n'ennyaanya ye kennyini okusinziira nti ebbugumu liba lingi ng'ajjamu essaati nga yeekuba kashooti ke ku muzigo ng'ajjamu essaati ng'atandika okusiika ennyama ye. Kakati okugirozaako nti eyidde agiggyamu ebifi n'atandika okubirumira ku ssigiri. Tagirina nakuba nti ate ejja yeesaavinga kwegamba abeera ku buffe omanyi kye bayita buffe self service yeesaavinga naye waali musanyufu kubanga agula akanyama ke nga teri muntu agenda mumugamba nti ate tukuwaddeko ebifi 6 tukuwaddeko ebifi 5 okitegeera akeera ku makya n'agenda n'akola n'akomawo teri amukwata ku mukono n'amugamba nti gundi tulekereeza kino tulekereeza kiri bw'engoye ze bwe ziddugala agenda n'agula sabbuuni n'akima amazzi n'agwa mu bbaafu n'azikunya ye kennyini ng'omuntu ennyumba agyesiimuulira agyerongoosereza kugamba buli mu mulimu gwonna ogukwatagana n'obulamu bwe oba ewaka agwenyigiramu era agwekolera naye musajja mukulu. Kakati ekibuuzo kyange kiri nti gwandaba golooza kuba naani alivinga obulamu obuliso kale saagala nnyo tetutulira ku kya ssente naye gwe ku bano bonna wandiyagadde bulamu bwani golooza ani akira ku munne omuwulu oba ono Ssemaka ali ne famire ye omuwulu oba ono Ssemaka ali ne famire ye wakati ono teri muntu amusaba kyakulya ono ali ku side B teri muntu amusaba kyakulya akeera ku makya oba alidde kikomando oba alidde ki kyekyo then ono ye alina okumakinga sure nti famire ye balidde banywedde naye ate ejjukira famire ye bw'erya n'enywa naye aba alidde kitegeera ekintu ekyo so buli omu alina obuvunaanyizibwa ng'omuntu omuwulo obuvunaanyizibwa bw'alina bwe bw'okusasula renti n'okuliisa olubuto lwe ng'omuntu Ssemaka obuvunaanyizibwa bw'alina oba okukakasa nti famire ye eridde naye alidde then ne renti amusasudde kitegeera ekintu ekyo so bonna balina obuvunaanyizibwa naye kuliko gwe bayita omusajja kati kuliko omusajja n'omulenzi Ssemaka musajja ono mulenzi naye bonna balina obulamu bwa njawulo kati golooza bulamu bwani bwandiyagadde okuba nti ate otulamu tokimanyi nti obufumbo si bwangu si mmere kulya obufumbo tomala gabupapirako kale oba okuwasa tomala gabupapirako naye si buli bufumbo bwa buli muntu nti bukaluba si buli ali mu bufumbo nti ali mu geyeena gye bali abatalina sente naye nga basanyufu nga musanyufu talina yadde n'obuzibu bwonna just njagadde kusharingako nakano bantu bange njagadde kukashyaringako ko nammwe mumpe endowooza yammwe awo mu comment section